Sekendo zipo nga yakola kukwanjula namala najja nagamba oyo gwotutte yanyanjula neera n'empeta yiino nenza ne kalakasa omusajja oba omukazi bombi abakikola baba baasama. Yes. Toyina kyofunamu kakati bina mukama may God forbid omusajja yayanjula Doreen ne bakyawagana omusajja oyo yomu najja nakola ki nakuwasa onfuna bulungi kati Doreen nategeera nti bakututte nadda ku TV nze nkulabula naawe togenda kufumbayo ekisooka oli mu kwe advertising nti waddiba kyekisooka kuba bakusuulawo omanyi oba byali bityo bagwe mutuufu oba kyo oba ki bakulekawo. That's a fact. Kati ekisooka oli mu ku exposinga nti olwedde wano bako olwo oluusi ne nyuka kiti yabimanya negwe kati ege ekufuze abisanga ku Facebook na ku butambi ekyo kyekisooka. Ekyokubiri tekirina kyekigenda kuyamba kuba bina bamututte onfuna bulungi. Ekyokusatu ogwamu ensanga omuntu obukyawe bumanaging buleme kubeera public kuba ne bw'obutwala public era tebikola. Kati omusajja ajja mu kkooti talabirira baana takola bikinaga wekitiibwa omulamuzi omukyalo oyo nange nali nno ngono yeekoza akimanyi nagana omukyalo oyo bulijjo mmunoonya naye nga nze bulemu kubira amasimu anvuma buvumi naye anyambye ennyo najja mu maaso go kati tukole schedule ayagala ssente mmeka azaagala ddi omusajja n'asayininga okitegedde nadda mu mbeera ze ezikuvuma ezitakuwa yadde 10 nodda ku poliisi n'akomawo naga nti bannange namugamba muteere ku ssimu kiyinzi tagimpanga naye kati munyambye nange mumundeetedde kati sente nzikwasengaani kati ziwe sengawe tukomitinge nekomiti era kituuka ekiseera nga bakazunga ku polisi emirundi enange era tolina kyofunyeemu omuyaayi aba muyaayi oba muexposize oba tomuexposize. Kati nze kyempa amagezi ku bantu abafaanana bwe batyo sirika. Omusajja bw'omugamba n'agaana n'ogamba abafamire ye abategeera noonyaamu bategeera n'olaba nga teri kikyuse sirika. Omusajja ono bw'oba okyamwagala ng'olira ku mutima yeewuwo nga buli agezaako kukwana olaba takyajja kneel down and pray. Mukama agenda muwa amatula gy'ali bw'aba wamuleete nga kati ali mu good shape.